Inside Story Uganda, real source of political updates. Bagendera awo mu mbeera gye balimu kati baleme manyi ngera bwe tunaalaba mu maaso awo oluusi akalulu kano kalina ebintu bingi bye kaleeta. Ekisookera ddala ye shock ekukubibwa mu kalulu otagimanaginga bulungi ng'akalulu kakubye. Bye bino bye tulaba abakulu ayogera kino olwaleero enkya n'ayogera kiri abeera ku muzindaalo okwo naye nga buli lwatuukako akola contradiction ng'akaaba bukaabe. Njagala kwaniriza Sebeera bannange bano be tuli nabo ate ekirungi Alion ali mu kisiibo manyi olumu atera okwogera ebyobulimba okwogera ebyobulimba naye kati nga bwe tuli mu swawumu ansuubire nti ajja kwekomako. Naye nga mbaniriza baganda bange mwebale nnyo bannamasaka mwebale kubeerako nkimanyi kwe muli era mbaniriza ate mbaagala nnyo mukimanyi. Kanja kusaba producer oyo ajja tuwayo obudde mu maaso awo kama atwadde obulamu inshallah tujja kufuna program zino nga ng'olina Masaka oyo nakubula ebyemasaka byokka naye obutambala ono naye nambula ebyobutambala eka bagole bapya olaba nenyirira gye banyiriramu bapya bagiyiseemu. Njagala okwaniriza ayina akakonyeko wali bwabadde amaliriza okwogera omukulu Sebina ayogedde ku Uganda okwagala ensi yaffe ffenna awamu. Omukulu oyo yakatuuka oyo ye mukulu Faruku Ntege abadde nnyo mu byobukulembeze ebirala sijja byogera wadde mbimanyi sijja kwogera nti akola kino naye abadde mu byobukulembeze bino n'okwesimbawo kuno nakugezaamuko ebbanga eriwera. Kati kaseera kano twogera ayina kyatambuza y'omu ku bakiikiridde abantu abatambuza ensonga ey'okuteeseganya, y'omu ku balabibwako ewa Pulezidenti Museveni. Abalowooza nti abagenda Pulezidenti Museveni balina bikapu bya ssente kibanga kyekyo yakirina bwekiba nkyali kituufu ekyo yakirina. Faruku Ntege nsanyuse nnyo kula programu eno. Sebo nange nsensebuse okubeera wano olunaku luno olwaleero amakya gano. Njagala gwe kubuuliza butereevu tujja kuteesa ku bintu bingi naye biva mu mitima gyaffe naye kisookerwako gwe ali ku kitaala gwe ne banno abaagenda ne mukulu eyabakulembera Sibambi ne mugenda mu State House ne musinkana President. Mubadde mu katale kutunyonyola bye muteekateeka okukola bye musuubira bye mwajjayo ebyabalema okujjayo ne musuubira bye musobola okukola mu maaso. Omukulu leader wammwe oba kiva ku muntu ngeri gyakirowoozamu omulamula n'akawangamula mulagamba n'ateesa n'agenda yalabiddwako ku NRM Secretariat era ng'anyumidde adanyumidde uniform bulungi eyo ye yagiguze ne kati endowooza yo kwe yabadde eyali mu kuteesa okwo lwakuteesaako twatubuuzaano kyekinatambuza eggwanga n'ogenda mu maaso. Abala mugamba kuyita mu nteeseganya zinaba bwe zityo abala bagamba tebasobola kugendayo era ojja bbawulira mu program gwe oli mu nteeseganya. Olowooza Uganda ng'evudde mu kalulu olwegenda kutambulira ku luguudo lwaleerwe oluguudo kwetambula luba lutuufu okutambula bwetyo kikyolamu nga munnabyabufuzi omukulembeze w'abantu. Osobola kwa byonna njagala akubuuza ku bonna abatulaba gye bali gye basinziira kansuubire nti bonna bali bulungi ate era mu kaseera ke kamu n'okwaniriza n'okulaba ku bagole bonna bwe tuli nabo mu studio Uganda wange okuva e Masaka Javiira muto wange mu Kibi okuva e Butambala eyo twalengeranga bingi naye ate kisinga okubuka obukulu nti ate wano we tutudde nnawo mukoddomi wange atali ali wano omukoddomi atayafumba yampa afumba ekeeyo so kaseera kalungi nange okubeera wano. Ensonga nyingi era nga bwolambuludde zitambula mu ggwanga lino
Uganda ate sobola okwekakasaako nti nzirabyeko akabanga kubanga okuweza emyaka 50 tegiba gya buto byoba olabye bibeera bingi oba obirabye ate ekyomukisa omulungi nti sibadde wabbali waabyo ebigenda mu maaso kubanga byonna bibadde bitambula nga mbirimu newankubadde ng'olumu nnyinza okuba nga badde sirabikira mu kamera oba ebyobufuzi ebyokwesimbawo obutereevu naye ng'emabega tubibaddemu nga tujja tubitambuza bwana Javiera byalimu olwaleero twabitandika dda kuba nabiyingira mu 1994 very actively nga tubirimu Makerere University nitugibeeramu obona byabufuzi 96 akalo twakalimu akawana Semogerere ne President Museveni nakwegamba mbirabye ng'ate ndi ku lusegere era nzikiriza mu Uganda okuba nti yeewangula mu buli nsonga yonna kubanga Uganda ye nnyumba yaffe ffenna weewaka era ffenna abali wano tewali wasuubira kugamba nti agenda kuva mu Uganda agende mu nsi nki endala era bakukakasenga owaayo ne bw'onoobeerayo ojja sigala nga oli mugwira so therefore mu buli kimu kyonna kye tukola tuteekeddwa okuba nga tusoosowaza Uganda oba oliawo nti buli bwokola ebintu otandika biraba mu ndala edda twabanga ne kasajja kafuba ng'omuvubuka yenna ekikulumba oyagala kukirumba nga bwe kizze okyennange era ne mistakes nyingi ezikolebwa ng'oli mu myaka egyo naye bw'omala okutuuka wano nga tonnaba kuddamu kigambo oli ne waba Javiera ne wankuba oluyi nsooka kubuuza ne Javiera ankubidde ki ekigendererwa lwaki ekikulu eky'omunda kibadde ki lwaki ankubye nga sinnamuddiza kubanga osobola okumuddiza olunaku lulamba olumaze ku poliisi weewuuba na bino omusajja ayinza okuba alina n'endwadde ze agudde wali alambadde bakutaddeko n'ogw'obutemu so kati oteekeddwa okuba nga omusajja omukulu okumala okwebuulirira n'akatima kaak'omunda nti ensonga eno eri etya so bwe tutuukidde wano olwaleero ebyobukulembeze oba ebyobufuzi mu Uganda tubiraba nga birabika biringa ebiva ku mulamwa ogwannamaddala naye nga tubitunuulidde buli omu ayagala kujja kusowolamu kyayagadde oba njagala bukulembeze obwa MP mbufunye obwa chairman bw'eggombolola mbufunye obwa president mbufunye naye nga waliwo enkwabulo kuba bano ababadde mu kalulu bonna naawe wennyini nga munnamawulire ng'otunula ku TV okwo obadde olaba ebitambula nga biri ku levo ndala akalulu ke tuvuddemu nze nsobola okugamba tekabeerangawo mu ggwanga lino erya Uganda okuwulira nti akutte ekyokusatu ate yawangudde awangudde nga ne DR fomu azirina mu ngalo oyo takola ki tawangudde misanattu ku buli omu ng'alaba bw'ogenze ku ttale centers ezo n'otunula ng'oleese obuwanguzi bwo ebibadde byonna obadde obiraba tulabye nga ne ba returning officers badduka emisinde waggulu tulabye effujjo abasirikale nti baabano bagudde mu mabokisi ba RDC sayogera ku mukoddomi wange nga tubalaba benyigidde mu kalulu kano obubi ennyo ebitongole ebyokwerinda so nga laba nti eggwanga lituuse ku level ya ndala infact badde survival for the fittest tutuuse naye byonna nga tubigezezzaako twenyigidde mu sets ez'obululu nyingi okuvira ddala nga twogera ku mulembe guno ogwa President Museveni okuvira ddala mu 96 tuzze tulonda obululu obwaki obwenjawulo okukaano bulinga 8 obutulira akali wetutuukidde wano 226 nga ffenna tugamba nti yes buli omu gyali ku koona ali awulira kasajja fuba kamukola ki kamusika nze nti nga kutikangana nekkiriza obagana nti waliwo amaanyi bugatenkana kubanga bwe tubeera ku ludda luno bwe tuliko olwa Javiera amaanyi tuyinza okugamba tulina amaanyi ag'abantu naye waliwo naye agamba ayina abantu ayina n'emmundu ayina ne resources kakati wolaba competition ye ayinza okuba nga teri fair okusinkanya kati tulina okukola osinkanya amaanyi omukulembeze gaalina n'agamu opposition exactly gabenga gatukagana exactly era gwe mulimu gwe muliko awo
ogeri musinkanya amaanyi yes aga government nga tujjeeko busajja fuba kubanga simanyi oba bwana Sserugga wali ogenzeeko mu family meeting bw'ogenda mu family meeting oyinza okubeera nga gwe mutamuggalanda asembayo naye ng'ate gwe olina ebitambulizibwako family naye mulimu bakulu bo ba Sserugga buli bw'oyingira mu meeting eyo nga chepe zonna ozirina ozeetaddeko gwe wakoze olumbe gwembaga gwazimala abalwadde gwe abajjanjaba bw'oyingira n'ebitiibwa ebyo mu meeting wali muyinza obutamala temugenda kumalako kale mukulu Ntege kasooka yayimirika omukulu Faruku Ntege agenda kudda afunide ekikabiri ezirambula kuba olw'okutambulira ensi yaffe okutwala eggwanga lyaffe mu maaso ndaba gy'abadde alaga eyo ng'omuntu ali eyo n'obuuza kakati mugamba okutambuza eggwanga mu maaso nga pulezidenti nga musobola okulaba musobola okwogera naye gwe Faruku Ntege osobola okwogera ne pulezidenti Museveni n'obaako kyokyusa mu ggwanga lino simanyi nti oba aboogera naye n'ategeera balina bakuba bakiro mmeka oba buwanvu ki tusooke tumanye kubanga olupimo nalwo twagala tulutegeere naye ekyomukisa omulungi nti goyogera naye njogera naye era nayogera naye era nkyayogera naye so kiba kibuuzo kyakwogera na pulezidenti ekyo kyo nkisse njogera naye kiwadde oyogera naye yes oyogera naye wayogera naye yes era okyayogera naye butereevu ku nsonga eziruma eggwanga ebintu ebikosa bye tulaba kubanga lino eggwanga lyaffe naye alina abaana alina abazzukulu bonna basuubira n'oluvannyuma lw'okuvaawo kwe tebajja sigala mu ggwanga lino Uganda so eggwanga libanga lyaffe Uganda nga bwe mpadde puriyamba eyo ne tulaga abantu wawe tutuuse wa gye tuvudde ne approaches ze tukozesezza ez'enjawulo kuba bino eno enteekateeka gye tulimu si yeesoose era si ffe tusoose era bangi baliyo bagamba nti akati mwe simusoose abaasooka okuteesa baali batya yes biyinza okuba tebyatambula bulungi naye ne mubulamu bwaffe obwa bulijjo wali okomyeko okukola bw'ojja olwaleero mu kibuga n'otafuna ssente nkya todda kera komawo ekikuleeta kubanga kyonoonya tonnakifuna era nga bwe tugenze mu seeti z'obulwezi tetwogedde okumala akabanga kawanvu katuleetedde ki fe ababadde ku ludda luno abaagala nti pulezidenti Museveni aveeko tumugjeeko abalemeddeko bw'abanga tavuddeeko mu kkuba eryo tugambe nti lyerisinga okuba eddungi ate we tutuukidde wano ng'ebintu biri mu kutaaguka byongera kwonooneka ng'ekiriwo nti ffe abaleno tetwagala kwogerezeganya n'oli bwe tuvuganya naye naye nga te background yaffe kubanga ffenna tumanyi nti ebyobukulembeze byobufuzi byakulwanira si kulwanira nti kulina kuba physical wabula iza kuyinza okuba kwa bwongo ne buli omu n'aleeta programu ze ku mmeeza n'aziteekako ne tuziguza abantu baffe ne bazikkiriza naye bwe tutuuse wano ku ssa nti tutuuka ne ku ssa lwaleero nti n'awangudde akalulu ako emisana ttuku bakamuggyako misana ng'alaba infact bakubaaga tebakusanyalaza otuulira ne bakutwala emiggo abasibwa ng'era omuganda bwagamba nti enjovu wezirwanira omuddo gwe gukola ki gwekukutuka kati tulowooza nti bwetu tube twagala tuga nti ti yes ziyinza okuba nga enteeseganya okwogerezeganya kubaddewo oba tekuvuddemu bibala birungi tugaa naye ekkubiro kati tuliteekewo nga tweyambisa ne ku byokulabirako benchmarking ewalala bwe babanga abaisirayiri n'abapalestine bakyatuula ku mmeeza ne bateesa ku ffujjo lyonna erikoleddwa ffenna litulaba obutereevu nga tusinziira wano naye nga bakyalina omuwaate ogw'okuteesa bwe tulaba nga olwaliro America ne Iran bakyasobola okugenda ku mmeeza okuteesa bwe tulaba Russia ne Ukraine nga nabo bakyateesa neewalala yonna tulowooza nti okuteesa kuba ddungi ate lya bugunjufu kubanga buli muntu yenna yandiyagadde okutula ku mmeeza n'oyo gw'otakkiriziganya naye ne mulaba wa sigambye nti tugendagenda nti byonna bye tusaba oba bye twagala tugenda kubituukiriza tujja kubifuna ate tuba muteesa bulungi buli wogenda ku mmeeza osuubira waliwo byogenda okufuna waliwo byogenda okuluzinga nina kinjala okuzzako awo nenja kizaako oluvannyuma kinyigiddemu nenja kizaako mukulu gy'aviira
Yes, sir. nga tonaba kwogera nfunye message evudde omukyala Damali Kibirige. Damali Kibirige agambye mbuliza gy'aviira ave Masaka oyo nti alaba mutawaana ki oguli mu bano bamukulu Ntege okugenda ne batasaganya ne pulezidenti ye takiraba nti kyekisaanidde okukolebwa kakati okutereeza ebyobufuzi by'eggwanga lino kyoba otandikirako ekya mukyala Damali Kibirige. Mukyala Damali weebale kuteekako n'otulaba ate n'owuliriza ensonga yennyini gy'oyogerako yeetuleese okukubaganya ebirowoozo n'okuwa endowooza yaffe eri bannayuganda. Ensonga ya mukulu Honorable Yusuf ne ttiimu ye Uganda ng'ali wano ffe tetugirinaako obuzibu nga bo bagenza okuteesa kubanga mu kiseera ekyo nabo kye balowoozezza okukola. Ffe ekizibu kyaffe kiri mu nkwata gye baakuttemu ensonga. Teri muntu omanyi waliwo abantu abaagala ennyo okwambaza NUP endowooza zaabwe era mbalabye bangi nnyo. Kati ennaku zino NUP buli akwata omuzindaalo abantu bali mu Uganda muno abamu batandiseewo n'ebibiina bye beetaaga okujja ku mpewo batubuulire engeri gye bagenda okutambuzaamu ebibiina byabwe programs zaabwe nga bwe ziri, naye ng'oli akeera nkya yagufuula mulimo n'agenda buli radio station buli TV social media wuuyo, naye ng'omulimu ogwo omukulu kujja kutubuulira bunafu bwa Kyagulanyi, kujja kutubuulira bunafu bwa NUP era aba NUP naye nga pulezidenti wa kibiina mulamba talina na nsonga yonna gy'awa bannayuganda ekwatagana n'ekibiina kye. So okwogera NUP amafuukule gwafuuka mulimu. Naye ffe twagala kutegeeza bannayuganda nti abakulu bano engeri gye baakuttemu ensonga ffe ye yatweraliikirizaamu. Okusooka bw'ogamba nti ogenze kuteeseza bannayuganda, ffe tulowooza nti wandibadde omaze okukola consultation mu bannayuganda bano b'ogenza okukiikirira. Ogamba nti oliwo opposition, ogenze kuteeseza opposition, ninga n'ekibiina kyo kyennyini mw'ovudde kivuddeyo kigende nti ffe tetunnamusindika. Ab'opposition ebibiina buli kiseera wabeerawo ekibiina ekimanyiddwa nti kino kyekibiina eky'opposition eky'amaanyi. Mu kiseera kino bw'obanga oswipinze NUP under the carpet oba olimba n'otagirabawo n'ogaa nti gwogenze mu nteeseganya naye nga tomaze na consultinga ekibiina nga NUP. Bannaye biki bye mulaba bye twandisaanye okusaba President Museveni? Ffe tugenda enkya naye mwagala twogere ku ki? Honorable Yusuf yatugambye nti yakagendayo emirundi etaano oba n'okusoba. Naye ku mirundi egyo twebuuza omulundi gwe yali akonsultinzeeko ba stakeholders okubaga nti bannange ndi mu kugenda wa mukulu kuteeseganya, titugiraba. So nga ate kino mumanyi nti kinyigiriza bannayuganda bonna. Abantu kati abasinga okubeera mu makomera gwe booga nti boogenda okulwanirira si ba FDC ba NUP n'aba FDC gye bali. Mukadde waffe Dr. Kano Kiza Besigye gyali mu komera tukimanyi nti nabo gye bali, naye bwe tubala ennamba eri mu makomera abaana aba NUP abakwatibwa bateekebwako emisango kuva 220 nakati oli abalemeddeko afutubaddaga nti nze bano abaana balina emisango naye tubaleese mu kooti kuteeka misango egyo ku mmeeza abaana kwewozaako, naye gw'ogamba nti okujjako nga bazze ne beetonda ne bakkiriza emisango gyabwe lwenja okubata. Mukama wange sooka yimirako wennyini nnyini kakati makimba nekubuuza badde ngamba nti ebyo byogerako bye birina emitawaana mu kibiina kyammwe era in fact bye bateesaako
bateesa muwendo gw'abantu abasibidde ebbanga eddene kati tuyagala bakole ki ekirala ekitali ekyo kakati twabadde tuli kumpi okulowooza nti bye bateesaako omukulu ekintu n'akyabya nakola ki nalugamba nti nze ngenze kwegatta eri kati kiringa omuntu eyagenze okulwanirira ebyaffe n'atuuka eri ne bamugabula ebijjulo neyerabira n'ebyamututte kati akugambye nti ye yagenze dda kati bano bamugalange bantege alinga yabalese mu mazzi era kiringa bwolaba owekitiibwa Nobert Mao bwe yagenda nti agenze kulwanirira opposition bakoze endagaano ne gavumenti beyagenda nabo mu kakundi ke bagenda nabo kati bulaba nga mwami Mbidde ndowooza omulaba bwali mu kustrugglinga ye bamuleka eno bbali nalukola yo yakyuka nadda ewammwe kambuzeemu awo soko sirimu katono ogenda wongereza mukulu Ntege nawe owulira empewo ekufuuwa tolulanga ali mu bbanga nti mukamawo wabadde akulembera mukulu Nsibambi yabaleseeyo oba nawe kyakoze kyokkiririzaamu obufunze ddala osooka sirina mpewo yonna infact wanengambye mpulira akabugumu yakoze kituufu yes kubanga esooka mu byonna ekyokusala kwe okuyingira NRM eyo ddembe lye ng'omuki ng'omuntu kuba temumala kwekuŋŋaanya ogenda okuyingira mu kibiina ekyo kyo ddembe lye sikirinaako mutawaana gwonna kubanga bw'atyo bwe yalabye era bw'ayagala ate ku sayidi eno ey'okuteesa ke kali akabugumu ke nkugambye kempulira kubanga nkakasa bulungi nnyo Nsibambi yagenze n'omutwe gwe yagenze n'ebirowoozo bye ebirowoozo bino ebyokuteesa abirina bw'abanga ayingidde wali nga wali wagenze ffe we twagala okuteeseza nga tulinayo n'ambasada ayina endowooza zaffe oli awo abasinga eri bayinza okuba nga tebabadde na ndowooza eno nga balina kasajja fuba tetwagala kuteesa naye wabanga agenze n'endowooza yaffe ey'okuteesa njagala okumwaniriza njagala okumukubira engalo kubanga endowooza yaffe ey'okuteesa etwa abantu maze ogiggusa era ejja kuweebwa enkizo y'amaanyi nnyo yes Nsibambi jju kubanga tuffe ndowooza eno njagala obuume ensonga zo kwekyo kyakuwadde kakati nze nkugambye nti bannayuganda bonna badde batandise okuga nti naye ndowooza oba abantu bano batuufu ate munaye kino kireme kino kakati ono ensonga n'agyasa kati kiringanga bwogenda edda twakimiranga amazzi mu nsuwa edda ndoze nawe wagasima kutima uli muto bulala nedda otogera ku history abawaffe bajjajjaffe amazzi bagakimiranga mu nsuwa kakati nga enzizi ziri wala kilomita 2-3 kakati oli azze yeetisse ensuwa ye aba aweta bwati ku lusebenju ekyayi ne kimutega ensuwa bwa ku ttaka amazzi gonna ne gayiika n'Ensibambi kyeyaguddemu naye nga kyenjagala okutegeeza wano nti ebyagendeddeko nawuliriza nnyo ennaku zino mbadde mpuliriza nnyo nawuliriza Honorable Kabuusu nga nnyonnyola naye mu maliriza ye n'agamba nti bagenda kusaba ssente bagenda kusaba ssente ezigenda okubayamba okugenda okumobilizinga bannayuganda bayogedde ku ssente olwabiko badde togoberera bagenda kusaba ssente ezigenda okubayambako kolaki okumobilizinga nze neŋŋamba nti Moses Kabuusu bw'abanga agenda kumobilizinga balubowa bamukiibi abannabyabufuzi bajje mu ndowooza ye nze ndowooza teyeetaaga ssente kuba ffe ne bwagamba nti tugenda ku Sheraton tosonza kunga nti Lubowa nsobola okulema okwegulira ekikopo kya caayi ku Sheraton we tugenda okutuula ne bwaga nti bannange bwe tuzze nabo okukola wano mobilization meeting eno
buli omu aleeteyo sente tusasule ekifo tusobola okukikola naye bwe yagaye nti bagenda kusaba sente ezinaabayamba okumobilizinga awo nze ndaba agenda kumobilizinga buwagizi kubanga NRM ali ono anaakubuulira tesiga weetagenda kungula era bwe banaakuwa sente zaabwe gwe kabuusu ng'ondaba kimanye nti ovunaanyizibwa ogenda kumobilizinga buwagizi bwa NRM so si kuteesa ekisembayo ku nsonga eyo mwami Nsibambi eggwanga lino yalikoze bubi bwe yatandise ng'omusajja omukulu okwogera ebyobulimba ate ku kamera bagambye bagenze n'aba NUP ne tubabuuza aba NUP be bagenze nabo nakati tebannaboogera kugundi nze ono bw'anaaba ayagadde anaaboogera bw'anaaba tayagadde nze njagala kubawa ebiri mu bantu kubanga bo kati bali waggulu awo we bali balabika bali detached ku ground njagala mubuulira ebiri mu bantu nti abantu Nsibambi bwe yagenze Honorable Nsibambi yagenze ku kamera okunnyonnyola bamubuuza abantu ki bano bwe babadde nabo ate n'aleeta meeting eya Zedriga eyali wakati waabwe n'abaki n'abakulu b'amadiini kakati nze waffe Masaka waliyo abaana bakola social media blackmail biki omanyi kye bagambye bwe bagize agamba nti kakati ono olubo we yava Makerere osanga ye yabadde mu State House n'Ensibambi anti Ensibambi agamba mbu asomesa Makerere ate ne lubo yava Makerere osanga bwe babadde ki kakati twagenza okulira nti kasiba nte ono owa DF akutta omuzindaalo oyo naye atusobedde ennaku zino byaliko atandise okuwa lisiti y'aba abaddeyo aba NUP kati eggwanga balirесaawo kakati okutabuka tewabaddeyo uno ntega kubuulire kubanga ye yabaddeyo atunule muzindaalo agambe nti alubo watwabadde naye mu State House so kakati nga mmaliriza ku nsonga eyo ffe twabagamba ddanga ba NUP nti ffe bwe wanaaba wakubeerawo dialogue twagala dialogue eri streamlined bino Nsibambi bye yakoze bye binyumira Mzee Museveni era nga ye bwaga nti ngenda kumalawo opposition kati ebyo awaba anyumirwa nti omusajja omukulu ng'oyo asazeewo asale eddiiro mu budde bwe obwekawungezi mu byobufuzi agende so kati nze mbagamba nti ffe ng'aba NUP sitwagala batusibeke omusango nti twagala kuteesa naye ffe twagamba nti bwe kuba kuteesa kwetaaga okubeera nga kutegekeddwa bulungi ba stakeholders bamanyiddwa bulungi agenda emanyiddwa ono NRM ne President Museveni bakoze obuvunaanyizibwa bwabwe kuba ntoyinza agenda na muntu ng'ogenda naye kuteesa ng'omusibye emikono emabega nti ogenda naye ngende warasisi Safiki mu bufunzi bwonibwongera mu bufunzi byonna musanyufu nnyo nze nkola samap kwanze ndi Newton oliki ndi Newton otya sina kibiina nze ndi public servant naye of course eba bigenda mu maaso bambiraba ndi musanyufu nnyo okuba n'abasajja abateeketeeke ku pano y'emu era olabira amaanyi ga Katonda kwe kuteekanga mu ntebe eno nayo n'okola ki nayogera kuba toneetereze kitegeeza olina okuddayo n'okola ki kuba Katonda yakulaze woojja so mpa ekitiibwa buli omwogezi yenna naye nja kusooka ne aya abasiraamu ejetu mu kisiibo egamba nti rabbi zidini ilman walasuna fakuma bw'obanga osaba ebintu osabanga ebya mirundi emeka Katonda akuwa okumanya agobereze n'okutegeera omuzungu kyayita mode of interpretation nti kibi nnyo dokita okugenda mu theatre n'alongoosa omuntu amawuggwe nga mafu n'akola ripooti nti ono ali abadde chain smoker n'amaani n'afuluma theatre n'akwata omune gwaki basigala tomuggyako digiri naye obuusabuusa entegeera yabisoma ati era abitegeera ki atya awo ne tudde tugamba Katonda waba agenda kutta omuntu amusembereza kyagenda omukola ki omuttira mu politics awoomerera nnyo ali so sweet naye ate at the end of the day ali so sour bwe tuba twogera ku bigambo bino
ntunulidde abasajja bakulu abadde ddala mu saidi y'abaganda bange ono era ntunulira muganda wange ono nali wano n'omusajja w'erubaga oli MP gwe bajjakani Rosias njagala bukedde depole nga akantu ne muganda Rosias nga nze ndi omanyi RDC muntu wa ku ground ne muganga ndabala gwe bagenda ososola byonna byokoze sibira bamu bano gwe bagenda okukola ki kuba bakusaba ssente oyagala ziwaayo bakuyita ente oyagala kukola ki gendayo. So njala kulaba na Uganda nti politics oba party zonna, it is not a committee, it is a party. I want to clear that. Nti NUP it is a political party, not a committee. Kati mwe mutuula mu committee yammwe ne musayiramu abasajja abakulu gye baava mu DP alina slogan eyali enzito mu Uganda yali etumazeewo nti nekiba kidomola ffe tukola ki kitugenda kyanywereza DP ekyo nga mulonda kidomola nti oba kidomola ffe kasita decision ejjaroba kasita eragire beekoze eki eragidde era abasajja bonna abaali abateeketeeke oba abakundiivu baalinga mu DP so bazanya ebyobufuzi ebiri strong ebiri machuwa era bwagenda omusajja abaludde mu DP bwagenda n'akwata omuzinalo bw'atyo yogera nga mpola abantu abo bonna baakubibwa NUP teri mu basajja bakulu tya ensonga zino okimanyi bulungi twakulanga ku kyalo ndi musiraamu naye wali naananga ekigo abantu abaatabukanga nga bagamba oli atabuse sekagu ali atabuse ne mukyala we tugende omusajja mukulu mu kiki mu kigo olaba that connection yakola ki yabeerangawo nze nabeerako mu kigo kubanze azaala taata wange si musiraamu nabeerako mu kigo essaawa ezi toza kusanga mu kitambula okujjako embuuba pusi ezekiro mu kigo tebatambula. It is a daily routine, a straight line. Okay. Kakati ensonga emu gye tuba twogera wano tubeere n'amazima eno swawumu nze mbagambye point esoose nti NUP si committee wabula political ki party bagende beegombe era bakoppe ebintu bya party zebikola ki zebikola. NUP terina basajja bakulu ensonga zaayo nga wemuyombera mu nnyumba ebakyanika tekiyinza bbawa legacy ya buwangazi mu kye bakola ki mu kye baliko kwa balese ideology z'ekivubuka nnyingi ng'ate abasajja abakulu balina okubumbawumba eki ensonga nti Kasirye Gwanga yavaayo nayo kya tractor muzeeyi n'akuba essimu n'agamba batazze bagende bamuggyeko statement poliisi n'ogiranga erumbye ewa Kasirye ki Gwanga ne bamukira saluti n'ayogera bye yayogera yasibira ali kibuye nti yaddoonowo naye akoze kye bayita blind pass kati mutamugamba nti muyone muteeke kabangali genda jeno mu respect akole statement aweeye ndowooza ye ffe bwe tugenda okwawanyiza bye tugenda omuwolereza ekitiibwa kyogamba kyeki kyetugamba ku muganda wange ono nti omusajja ono muteeketeeke si mubuusabuusa mu interpretation ena ntegeeraye era be basajja betulaba nti waali alina okukola ki okubeerawo naye byafulumya bibya dokita oli biba dokita aliwa oli yagenda mu theatre ng'alongosezza amawugwe mafu nakola muno gwaki gwasigala ate njagala kubeera mutegeeza nti omuwanguzi yenna ayogeza n'amaanyi nze nabeerako abaana enansana be baatawaanya abaana baali babbi ne babayingiza ate parties ne bakola batya ate eno ono omwana mubbi ate ageze mu opposition obuba ne bumweramba butya nenzija ne mbakumaakuma ne bakolera circles nkwa live example jagenda enansana oli w'amawulire nabasaba baga people power our power natandika okugenda bo ne mbabuulira damage ze baliko n'ebirala nti confrontation ya politics sigenda mu kwokya bipiira sikuba bantu na biki ne bazza people power ki apa navayo nga baga people power bagamba awaki ngeri wansi nti ebibala bagenza okufunamu babirekedde bakulu ensonga endala gyenjagala okwogerera ng'omaliriza pate zino ng'opadde obudde butono ensookozese butono bukulu nnyo pate era kyenjagala okugamba opposition balina wrong intelligence nti bawulira ekintu ku muntu nga wasimba nti gundi yaleka alya ne bagundi kati nga mukoddomi wagambye nti ali mukoddomi wange ekyo kiyinza okgenda mu pate twabalaba ki n'ebyokwewasa ne babiteeka ku tebo n'ebyabaana mwana gundi yawasa gundi twabala dawagenda sensera buli obeera ne wrong intelligence okulembeza obusungu butagenda kukola ki kukola abasajja bano bagenze mu kye bayita dialogue
kigambo kya muzungu dialogue yeyimirizaawo ensi dialogue buli kintu kyonna omusajja yenna omusiraamu aba ali muswala aba mu dialogue ne katonda we era bagamba weewombeeke totunula bbali tosamwasamwa tokola kutya amata agayika galeke obeera bwotya bwoti kati dialogue batugikola ne katonda gwe lwaki togikola gwe bayita fountain of honor olaba nti obukyamu bwabwe newaba atuuse agamba gulabaye mutuufu Kyagulanyi pulezidenti wange kituufu pulezidenti we nga nawe maama nga nawe mukyala w'omuyita queen naye tulina queen webuki webungereza wadde yafa naye kati mu written document toyinza omwana wa primary leero ng'oyagala afune buna ne bamubuuza who is the president of Uganda nga mwana w'ono ajjuza oloza linnya ki yamanyi mbuuza bubuuza who is the president of Uganda omwana wa president akireka ayagala buna bajjuza linnya kitaata ayogedde ku mwana nze ndi musajja